obanga waliwo ekintu kye tuteeka okwennyala nga Abakristaayo, nga bwe weenyinyala okulya ennyama y'omufu, weenyinyale ekintu ekiyitibwa okukyawa. Abafuzi abamu baleeta obukyayi mu bantu. Abafuzi abamu baleeta obukyayi mu bantu. Oluusi obukyayi bujja ne bukula mu bantu naye nga tebuliiko kye bugasa. Kambabuulire ate obukyayi buno tebulina gwe butaliza. Mutulaba wano ffe ng'abasumba wangi? Temutulaba wano ng'abasumba wangi? Olowooza sitaani ffe atweddira. Batuuka okukola omulimu nga bakola lwa mpeera. Kambategeeze abamu ku mmwe wangi muwunya kalimbwe, musaabaana kalimbwe gwe mutafulumye. Okukyawa kukyamu mu buli ggwanga, okukyawa kukyamu mu buli kika, okukyawa kukyamu mu buli kiseera. Yesu kyeyava agamba omusajja ono, tikankubuulire, okuggyako ng'obutuukirivu bwammwe mmwe businze obw'Abafalisaayo, temugenda kulaba bwakabaka bwa Katonda. Mumanyi entalo eziri mu Middle East gye ziva? Entalo eziri mu Middle East gye ziva. Okukyawa kulina olujegere lwe kugenda kuzimba. Omwana n'akula n'afuuka ssemaka n'akuzimba mu mwana we, n'oyo n'akuzimba mu mwana, n'oyo n'akuzimba mu mwana, n'oyo n'akuzimba mu mwana, ne kuva mu generation ne kuyingira generation endala. Isaaka mutabani wa Ibulayimu, Isimayiri mutabani wa Ibulayimu, Saala ne Isaaka mutabani we bayisa bubi Isimayiri. Ibulayimu n'atuuka okugoba Agali. Bayisa bubi Agali ne mutabani we Isimayiri. Ne batambula batyo. Nebatambula batyo. Abameleki mumanyi mwe bava? Abameleki bazzukulu ba Isimayiri. Muhammad ava mu lulyo lw'Abakadesi. Abakadesi bava mu Isimayiri. Abawalabu bava mu lulyo lw'Abakedesi. Abakedesi abava mu Isimayiri. Abameleki bava mu lulyo lwa Esawu, bazzukulu ba Esawu. Isaaka azaala Yakobo n'azaala ne Esawu. Esawu alayira nga bamaze okumulyako obusika, n'alayira nti kaninde kitaffe afe ndyoke nzite muganda wange Yakobo olw'okuntwalako obusika. Esawu abaana bazaala mwe muva Abameleki. Isimayiri abaana bazaala mwe muva Abawalabu. Isirayiri abaalwana atambula okugenda okutuuka mu nsi Katonda gye yamusuubiza, Abameleki ne bamulwanyisa. Lwaki baamulwanyisa? Kubanga balina empalana. Yemuli? Leero Abakyukuyu abalwanagana n'Abaluwo wangi
tebaaliwo empalana wakati w'Abakikuyu n'Abaluwo nga zitandika, tebaaliwo. Naye kati baasaabaana kalimbwe gwe bataafuluma, bawunya. Yesu bw'aba ayogera n'omusajja ono munnamateeka, kyava amuleetera olugero, n'amugamba nti waaliwo omusajja eyagwa mu batemu. Yali ava mu yeekaalu eyali e Yerusaalemi ng'agenda e Yeriko. Yeriko teyaliyo yeekaalu. Kati n'agwa mu batemu. Eyasooka okuyita okujja okumusanga, abatemu bamukubye, bamulese abulako katono okufa. Eyasooka okumusanga yali kabona, ajjudde eddiini, munnaddiini kakusi. Tibwe yatuuka awo n'asiba mu nsolo ye katono, n'agamba nti kino kiki? Ono si ye Mukristaayo? Kati amuparaphrasing, ono si ye Mukristaayo? Twabagamba dda ti ekkubo lino bbi, naye tebawulira. Kati kanziruke mangu ngende ngambe church board ekole enteekateeka okujja kuyamba abafaanana bwe bati. Ntunuulira kabona n'ayanguwako mangu nnyo n'avuga ensolo gye agende. Naye bw'atuuka eyo n'akyusa ekirowoozo, nakati ndowooza kammale kukola series eza teachings, series kankoleyo sermons nga 3 ezikwata ku kifo kino, male okuyigiriza Abakristaayo. N'akolayo series nga 4, n'abayita n'abakuŋŋaanya abategeeza ebikwata ku kifo ekyo. Meanwhile, omusajja oli agudde mu batemu, ali mu kutawaana, ableedinze, agenda kufa. Eno kabona ateekateeka lesoni. Nezireeta Omuleevi. Naye bwe yatuuka awo n'asibamu katono, n'abanga ayagala okuva ku nsolo kati sokoleke, omuntu ono ali kumpi kufa. Tulina etteeka ekkukutivu erigamba nti kasita omuntu afa tokwata ku mulambo gwe nga kabona, kubanga gugenda okufuula atali mulongoofu. Kangende ngamba Abakristaayo bajje bayamba omusajja ono. Meanwhile naye n'agenda. Kati amuparaphrasing, kabona ng'agenze n'Omuleevi ng'agenze, omusajja n'afa. Eddiini weeri kabona waayo akola ati waali, ate Omuleevi waali, naye omusajja akoze atya? Afudde. Kabona akoze omulimu gwe? Yes. Akoze atya? Azze n'abategeeza ebikwata ku kkubo eryo, nga n'obutemu bwe bukola butya, bwe buli obunene ennyo. Bayibuli egamba ti ne wajja Omusamaliya. Yaleeta olugero luno ng'akozesa Omusamaliya purposely. Omusamaliya musaayi ogw'Abayudaaya ng'ogugasseemu n'eggwanga eddala. Omusamaliya si mu Yudaaya pure.
abayudaaya baalina very low opinion to Samaritans. Omuyudaaya tasobola kwegama wansi wa nnyumba ya Musamaliya enkuba ne bwemusanga. Omuyudaaya tasobola kusuubula ku Musamaliya bizinesi ne bwebanga egaba ssente zenkanawa tamusobolako. Omuyudaaya yalinanga endowooza egamba nti Omusamaliya bw'afa tagenda kuzuukira. Olwekyo muzike wala taanaye. Yasanze Omuyudaaya ng'agudde ludda wa kubatemu. N'asiba ensolo ye. N'ava ku nsolo. Bw'agenda okumwekaliriza agenda okulaba nga Muyudaaya. Kyava ajjayo akatabo akalimu Samoni. Atandika okumubuulira kubanga ali kumpi kufa. Si bwe yakola? Wangi? Bwe yamutegeera nti Muyudaaya, awo wennyini kyava amugamba ebigambo bino. Olabye? Mukama abasasudde. Si bwe yamugamba? Bwe yamutuukako labayo kye yakola. Bwe yamusemberera n'alaba nga Muyudaaya kyava agamba nti leero lino oba ndikole ndya naye eddiini yange kandiyambe buyambi. Si bwe yakola? Yava ku nsolo ye n'akka wansi. Katonda bwe yali agenda okutulokola yava mu ggulu n'akka wansi ku levo yaffe. N'atakomaawo n'ayambala omubiri gwaffe n'afukamira wansi w'omusajja ono n'amunaaza ebiwundu bye n'amuteekako bandage n'amusitula. Bayibuli egamba nti Omuyudaaya ono bwe baamusitula n'addamu akangubanguba. Bwe yatunula bw'ati n'alaba nga Musamaliya kyava agamba nti saagala ndeka nfe. Si bwe yakola? N'amuteeka ku nsolo ye n'amutwala mu kifo eky'abagenyi n'asasulayo ssente naye nga gwasasulira. Does he deserve it? Yesu kyava agamba ng'ayigiriza naga nti mwawulira bwe baba bagamba nti mwagalenga abaana ab'ennyumba ey'okukkiriza naye mukyawenga abaana abo ab'ekizikiza. Kyava bagamba nti naye nze mbagamba mwagalenga balabe bammwe. Omulabe bo bwagwa musitule. Omulabe wo bwagwa bw'alumwa enjala muwe ekyokulya. Basebo, okwagala si theology, okwagala si ddiini, okwagala tekulina kkala, okwagala tekulina tribe, okwagala bakuyita kwagala. Okwagala ye attribute ya Katonda, kye kirabo Katonda kyatugemulirako n'atusaba naffe twongezeeyo okwagala okwo. Olina yakuttira omuntu n'omutegeera nti yayatta omuntu n'okikuuma ku mutima gwo paka kati oyo ne bwe kiri bakki. Naye okimanyi nti bw'oyinza okutuuka mu ggulu n'omusangayo. Kati bw'oli musanga mu ggulu olikola ki? Oli ekyacwanira mu ggulu n'ogamba nti no Mukama oli toli mwenkanya noono naye azze wano. Oli ekyacwanira eyo.
mwagalanenga. Mwagalenga ababakyawa. Okwagala tekuliko ludiini. Kankutegeeza. Okwagala kwa ddiini kinseveniside. Kuseveniside. Ku Katuliki. Okwagala kusajja oba kukazi. Oba kulina byonna. Kwakika kikweru kuddugavu. Lumu nagendako mu kanisa emu y'abazungu. Mu Amerika nga ngenzi mu Amerika. Naye omusajja yanyaniriza kyava ngamba nti sebo, what church are you looking for? Would you be much interested in a black men's church? I'm going to, I need SDA church. Oh, okay, come in. Gabona bazungu. Nantwala, nantuza ku lubaawo. Tebe yaabwe yali nnungi nnyo. Nentuula. Nagenda okulaba nga basatu ababadde batudde wano okunninaana nga basituka. Ne bagenda kwereeyo mu maaso. Ninga nti abantu bano mujja kunzanyisa. Nange nensituka. Nengendera ddala kweri eyo mu maaso babadde batudde. Nentuula. Naye ndaba nga bali very uncomfortable. Menafuluma ebweru ne ngamba Mukama nti Mukama, obanga mu ggulu eriyo ekkanisa ez'abaddugavu n'ez'abeero, eggulu eryo saagala kuligendamu. Obanga mu ggulu eriyo ekkanisa ez'abalango n'ez'abaganda, eyo saagala kugendayo. Gye muli? Kambabuulire. Okwagala tekulina ludiini. Mwagale bwagazi. Mwagale bye mutegeera ne bye mutategeera. Byonna mubyagale. Mwagale bye mutegeera ne bye mutategeera. Mwagale abazze okubaketta okubakola obubi mubaagale. Ebbayibuli eno erina ebyafaayo. Ekkanisa y'abatume eyasooka, abasajja abaali bayiganye ekkanisa eyo, abakaafiiri balina ebigambo bye baawandiika. Senga obadde obisomyeko wandyewunyeza. Kine mubakwata ne mumenya abagumba gaabwe ne basigala nga babaagala. Ne mubakwata banaabwe ne mubasuula mu nsolo ne zibagajambula ne basigala nga babasabira omukisa. Kale abasiru abo. Okwagala kuyinza okulabika ng'okusiru. Kubanga Katonda ffe okutwagala twalina kingi kifaanana kitya. Gwe okwagala olina kalungi ki? Katonda gwe okwagala olina kalungi ki? Nze okunjagala nina kalungi ki? Singa nkubyemu tooki yandirabye obubi obutulimu. Naye n'akkiriza okutwagala. Abange, mwagalanenga. Abange, mwagalenga ababakola obubi. Omukadde w'ekkanisa, eddiini gy'oteekwa okusooka okuyigiriza kwagala. Nga tonnakola kintu kirala kyonna. Nga tonnaba kukwata ku doctrines. Nungi nnyo okuziyigiriza doctrines. Nungi okuziyigiriza. Naye ekisinga obukulu okwagala. Manyi wano we mutudde mulimu abamu abalina be bakyawa. Kituufu? Wangi? Manyi olina gw'okyawa. Toyagala kumulabako. Oba oli awo wamuwola ssente n'atazizza ne zimulema okukomyawo. Toyagala kumulabako.
oba oli awo wawulira nti akwogerako obubi, abakyala be basinga, kale omulabye omukazi oyo yayawulira waggulu nga kiri kya muwogo, ne bwayambala engoye ze ziba zimwambadde, mune talina kyamukoze. Gwabigamba naye n'akyuka n'agenda n'amugaa nti owaye ye gundi wamukola ki? Anti labayo byakwogera nti oyo nsanveeko, olowooza ye tetumumanyi. Kati okukyawagana ne kutandikira, akutambulira bubi, kale atambula obubi, gwe wamutonda muleke atambule bubi. Oba atambula bubi tomuwa mmereyo, muleke yamutonda yakola atya, amuwe. Gwe tolabanga feesi yakula bubi, ne bwagisiga ekizigo tekyuka nako, kale mulekere yamutonda. Gwe kyoba okola vaawo bufi genda, kale ye muleke abeerewo. Talina magezi kakati, oba talina magezi era ngutegeeze, omusajja namusanga eyo kibuga, nsumba njagala kunsabira kiki, sirina magezi. Tolina magezi nemugaso okoleke sijja kusaba, naye kanyongera okwetegereza. Olina omukyala? Tinina omukyala. Olina n'abaana? Tinina n'abaana. Gwe atalina magezi kati mu kanisa okola kintu ndi mudyankoni, gwe atalina magezi. Naye lwakubanga ekigambo kyamugambibwa ng'ali mu primary school, mu P3 omusomesa yamugamba nti gwe tolina magezi. Nekigenda ludda wa? Mwagalane nga mwekka na mwekka, musaŋŋaneemu ekitiibwa, muyambagane mwekka na mwekka. Kambategeeze, ne bwe mutoogera kintu kirala kyonna ku kyalo, naye ne mulaga okwagala, abantu bajja kutegeera nti muli ne Yesu Kristo. Omukyalo Omuadventist yajja, bayagala tusabire amaka ge. Omwami, ebintu tabikola bulungi. Kati omukyala n'aba mukambwe nnyo, kubanga omwami eddiini ye tenoga. Omukyala ali strict ku ssaawa ez'okusaba, n'ajjayo Bayibuli. Omwami abatanaba kuva mu kikuuta n'amukwakula ku bulangiti. Okiwulire, ayagala na kugenda kumuyiira mazzi manjogovu, aveeyo bakole batya, basabe. Obwana bwonna n'akwakulayo, nkambwe nnyo mu by'okusaba, naye nga talina mukwano nabba. Ne mugandi nkubuulire, omwami oyo sooka omuleke okumutwalako eddiini yo, wabula kola ekintu eki, mwagale. Kola ekintu kitya? Katonda alina ebirabo bye yakuwa gwe ng'omukazi. Engalo zino ziraba? Tezifaanana zange ezizo. Kwata muzange owulire, n'akwatamu. Tezifaanana zizo. Kwata muzizo olabe, n'akwata muzize. Mbulira enjawulo nti ezizo za kikalapwa. Enyumugati kikituufu. Fiza abasajja za bikalapwa. Kakati zammwe mpeweevu. Kozesa omukisa ogwo Katonda gwe yakuwa ogw'engalo empeweevu. Genda omukwate ku ttama. Nkutegeeze kukwata okwo okw'omukwano ku ttama, ajja kutwala omwezi mulamba ng'engalo akyaziwulira ku ttama. Va ku by'okukambuwala. Mukazi n'antunuulira naga nti oba musumba bw'ogambye, kale kange nenkole bwe nti. Leero batiguka ne mu nnyumba bakuba akawuna. Kaani ka musajja kaka.
mwagalanenga mweka na mweka. Tewali teeka ligamba nti gundi yasooka okwagala munne. Gwoba okirabye gwoba osooka okumwagala. Ate tokikola lwa ddiini, wabula kikole lwakubanga wayingidde mu kisenge eky'omunda n'osisinkana Katonda wo nannyini kwagala. Mukama abawo omukisa.